kubatenga etambula sibyansanyuwadde n'akamu kwegumya bwegumya naye embeera nga bwesobodde okubatenga kiyongobero kyatuguddeko olunaku lwajja ekiro omunnaffe gwe badde musinga okubatenga muli ennaku zino ndowooza nakoma kubatenga mufunako olwali nga okumufunako no ku mpewo zaali nga 19 omwezi guno ogwokutaano gwe tumalirizaako omwaka 2021 taata Luyinda Javiera ebigambo byetwasobola okubatenga tusembayo okubatenga twogera naye yasobola okubatenga akuba omulanga abalinamu kantu kabayinza okubateba muyambisa ngagamba nti obulamu bwali si bulungi wadde n'akamu nga yeetaaga obuyambi abayinza okubateba muyambako ebigambo ebimu ke berasobola okubatenga tusembayoko n'omukulu ntaata Kanaabi yagamba bw'ati abawulire Sentinel mbagala nnyo okwano byange mubale kubaako mubale kwagala babaddani bajje mwagale nnyo kubanga baako nnyo abayimbi naddala tukabe wansi tumanyi embeera ati yannange nange sawa yalina akayambi konna essimu aya basi zaali ennaku z'omwezi 19 ndowooza bangi nnyo abasobodde okuba nasobola okubatenga njogera ku nteekateeka eyo oba oli awo tetwasobola okubatenga tufuna abantu abayinza okubateba muyamba baali baalubatu nnyo naate olunaku lwajjo nasobodde okubati nafunye Misiri Kolo ndowooza nga 12 ne weebuuza abantu bamwagala muntu ng'afudde oba waliwo twali tubeetaagira mu buyambi tebasobola kubatenga bajja mu mbeera eyo nga bwetambudde njagala okubatenga kutegeezako omukulu ono ku mboozera gye nasemba okubatenga njogerako naye eno interview nagikola 2019 omwezi Novemba nga 17 taata Kanaabi ono sooka oli ebimu ku bigambo bye nasobola okubatenga nyumyamu naye ng'atubulya gye nvuddewe yasobola okubatenga atambula bwe nkugamba nti Abani Kenza asinga okubatenga njagala Masaka abayimbi b'e Masaka abasinga bakubira na ssimu lwiwe bwe nabategeeza nti omukulu yeetaagayo obuyambi nga n'amasimu tebakwata ate omukulu bw'afudde ate bebasoose ne weebuuza ki kye baagala naye nga byansi byakuleka omwana yagamba nti ne weebeera kesi tebaako nsawo ne weebeera essanda teriiko nsawo bakunyiga ekinusu ne kivaamu kale mutaata Kanaabi wuuno nga twogera naye awummule mirembe kale ssebo naawe gyebaliko ssebo amanya yenze Luyinda Javiera taata Kanaabi ye mukulu nga gwe omulimu ki gw'okola omulimo gwa katemba buyimbi ssebo nze nasooka kulaba ku mbaga emu nga mukolanga katumwa byonna tubikolera ddala bulungi kolanga katumwa senga kiwaani basikaali nga bw'obimanyi kati enkola eriwo byonna tubikola ekitegeeza omukolo omuntu bakwasa omukolo gwe bankwasa omukolo gwe tuvaawo ng'abantu bonna basanyufu era nangaye nga musanyufu ssebo ebintu bino obitandika ddi ebyakatemba bintu bino mbiruddemu kuba kyenzijukira obulungi omwaka gwe natandikiramu muzeeyi Basudde yali yakafa 97 ssebo wotandika ebintu bino awo entandikira otandika n'abaani natandika n'abaana bakukyalo eyo Kisekka omu yafa mugenzi Kyakonyi Yozefu ye gyali nga tulina balina endongo baazibajja jazi yali nanga buno obunanga bw'eggaali nga bwe tukuba ebizindalo nga tubyetika ku mutwe ne tugenda ku kyalo kye twatimbye ne tukola awe nava Mr. Spelling n'ansanga n'aŋŋamba nti eyo gy'oli wafunti kati ninyo ozaalibwa wa naye nzaalibwa Kisekka gwe mukwano ne Spelling tulinga baluganda kumpi kati twafuuka baluganda ne Spelling era Spelling yakuyambye nnyo era nnyambye nnyo era byanyambye nange kati byengezako mukolera sinnabituukako ng'alwadde sinnabituukako wadde mu kwota essebo ate ekintu kya comedy nabyo bibeera mu oluponsa annyingizaayo aŋŋamba jangu tukole kalyoki ebyo biveemu kadongo kamu nga tukuba kadongo kamu bitusala abantu tebatubawawo tuli kagamba nga tukyali bato obuuma bufu ponsi nantwala mu kalyoki naye bwe yantwalayo nasooka gaana nemugamba kati ate nyina ezange ennyimba ate ngende njeyereze nangamba gwe jja tugende oba toyagala kuyimba nze ojja kunzannyira emizannyo nga oba luyimba abakazi abaguma nga tuzannya akazannyo nga ye ponsi ayimba abakazi abaguma tebatera kusange awo twatandikira naye nange ngenda okulaba nga binyuma nange nentandika okumayiminga awo tumayiminga kintu tutandika okukikuba ate awo ponsi n'agenda e Kenya yali ayimba ennyimba z'omugenzi Kafeere ebiseera ebyo kati bwe yavaawo nze nenziddamu
ate nange nenkwata nnyo ng'era buli wentukana kati buli era abantu basinga bamanyi mbu ndi musika wa kafeera bantu mu musika wa kafeera awo taata kanaabi tukikubye tutambudde twatandika kalyoki nga wa siringi 10 kati kyewunyisa nti tuli mu 34 olumu n'ettaano abantu ne bajja ne batulaba ekitegeeza kyanjawulo okupiikinga atandise okutwagala batwagala ate gino emikolo omuntu alina omukolo gwe omuntu ng'olina omukolo gwo bino ebya katumwa basenga kiwaani era tusobola okuwa enamba yaffe y'essimu ekitegeeza olina ekibiina ky'abakatumwa ffenna ebyo byonna ebikolebwa ku mukolo mbirina ojja bulungi nnyo ne tuteesa ebbeeyi nnaku ne tuluwandiika ne tujja ne tukolera omukolo gwe netuvaawo mulimu guno mubamu okusoomooza ne kusoomooza kikosanze taata kanaabi nsanze mu kusoomooza mulimu guno be bannaffe ababiyingiddemu nga ye tafaayo ku kikyagenda kukola nga era abamu beereeta na bwereese ogenda tuka nga bakugula n'osanga abeereese bo nga bazze kukolera bwereere kati ekintu ekinnuma nnyo be batumazeeko oluusi oba n'emirimu taata kanaabi wayinza okubaayo abaana bakomediani naye nga tebalina kibiina kye bagatta gwokyalina chansi abaana okubayigiriza oba okwegatta mu kibiina kyo butereevu nnyo chansi ngiyiina kubanga tukolegana bulungi ne Mr. Spelling wadde mulwadde naye nange era nyambayambako n'apa amagezi nituba nga tusobola okutambuza ekintu ekyo bulungi era bw'oli bwajja tusobola okuba nga tubaako kyetuteesa ne tumussa mu gurupu yaffe omuntu akwagala ku namba y'essimu alina omukolo okumukolera ebyo byonna omuntu ng'onjagala ngenda kuwa enamba yange y'essimu eri 070 23 70 90 070 070 23 79 oba MTN 078 7 3 9 esebo tumira ku mukyala omukyala taliyo ebiseera bino esebo tumira ku bekiseka kale abekiseka mikwano gyange mwenna baganda bange mbatumiddeko nnyawo ku Emma Saloni DJ Luyinda muto era ku saloni mwena abekiseka mwenna kamba twalire wamu nga kisosodde nze Javira Luyinda pozi ne mama wange omulungi sawa kumwerabira Regina Nante aya basi bye byonna ebigambo nza biina nzeka waba yabiina ebirala bikube ye taata kanaabi oyo yatufuddeko olunaku lwajjo embeera nga bwesobodde okubate nga etambula abasobodde okubate nga waliwo abakulu abasobodde okubate batuyambyeko mu nteekateeka bangi nnyo waliwo omukulu gwe bayita Suna Ben atuyambye nnyo omukulu gwe bayita Muyunga omukulu gwe bayita Kataza omukulu Kataza Jona omukulu Muzeyi Kamadi waliwo omukulu gwe bayita Fayani waliwo omukulu bamuyita Kasaga Steven obuyambi bwamwe mwonna mwe bali kubate nga mubeereddewo omukulu ono mu mbeera yonna nga besobodde okubate nga etambula be bamu ku batono besobodde okubate nga ntegerako naye nga bangi nnyo oba oli awo nga basobodde okubate nga bamuyambye omukulu ono naye nga bannabitone bo ab'e Masaka omukulu waafiiridde yabiŋŋamba biibino nabitone batono okuleka gwe kozi n'omuzeeka amaadi nogezezaako okuwaako nekino kitaako esebo nabitone tebafuddeeyo basinga bamu bannumba kanda ku essimu bakuba bukulu bakusuubiza bamu batakubamu omukulu oyo gwe bayita Luyinda Javira ebimu ku byenjaga kubatenga kujjukizaako katini wano omukulu ono wadde nga obulwadde bubadde bumuluma mu mbeera eno gyesobola okubate nga atambuliramu omukulu ono okimanyi waliwo abamufera abayita ku Facebook nga basaba abantu ssente nabino kambi kujjukizeeko kubeera omukulu yabyogera umula mirembe ono nno yali munywanyi nnyo wa Mr. Spelling adde yakaweza omwaka noona amugoberedde aya basi mbeera sinyangu wadde n'akamu ewulira omukulu ono wuuno yatugamba atya nti waliwo yali asolooza akasente ku Facebook ekitegeeza ono mbumpimpi abeera mubbi ate nga mufere ate womwo mu Masaka mwana womwo mu Masaka musajja womwo mu Masaka bamuyitaani erinnya mwana muwala yadde yageza kudiŋŋamba ono bwe twakolera ekyotera ffe esembyeyo ne Mr. Spelling erinnya baŋŋambe Kevin asaba kusente abantu amanyino batiisatiisa taazisaba bubi azibasaba bubi sente oba tokigire tokibikole tokiizwa nakibitulako simanya eki oba tofonde akoze bwemwagala kuyamba bagize mulenye okuyamba abalamu so naye yennyini simanyi na nnamba ye tanfirako nanga muganda wange oba obulwadde buli butya kati kisinga okunnuma nga nejeyo olusi banjagala n'akatundu
gyendi bwe nti obulwadde bujja kusuuka mpola kadde kana embeera gyendi musimbi nnyo okusinziira bwe nnali Okay, nawuliddeko ku Facebook waliwo amawulire agabadde gatambula ne baŋŋamba ebikolo waliwo omuvubuka nange sinnamutegeera linnya ekolo bw'akozesa ekifaananyi ekyo n'asaba abantu ssente essente eziwerera ddala njagala otangaze ku nsonga eyo. omukulu nange bamuŋambye kubanga mbu amanyi n'okussaako galanti naga abatosonde tokizikola bw'olina kubanga olina kusonda sente era nassaamu ennamba y'essimu wakati mu kifaananyi essimu gy'ateekako yiyo oba si yiyo? essimu si yange ssebo ekitegeeza tofunangako buyambi bwonna kuva ku Facebook? waddeyo yennyini lwamuŋambye omumanyi naye tankubirangako naŋŋamba nti buuli oti wadde obulwadde Takubirangako wadde n'okukusaasira ku bulwadde? naye ate asonda sente abantu kiki kye baagala? obulwadde bo baagala bafuniddeko ssente? bali mukoleramu sente kubeera waliwo abaŋŋambye essebo bamusindikira ssente, waliwo abamusindikira 5, 2. bamusindikira sente nziranga bagenza ebingi ŋŋamba wano lwakisima omuganda wange mbadde nagijjako eri 07-203-70-90 bwe baye MTN ba Abani eri 07-78-93-93-58 Esebo naye nga muganda wange mbadde nsaba ontaase ku mbeera eyo basajja baleme kugirira mu mbeera yaffe ate okufuniramu ninga saasira nnyo bannamasaka bonna ya muganda wange byatuuka eyo bisaseringi kibimanyi sinabikiriza kuba samuziikako aya basi afudde takkirizanga nti spelling yafa. Ayaya embeera bwetyo bwesobodde okuba ate ng'etambula abasobodde okuba ate nga bayambyeko ndowooza okusingira ddala maama we omukyala gwe bayita Regina Nante omukyala oyo yasobodde okuba ate nga mbeereddewo nnyo bwe yasobola okuba ate nga ntegeeza ebigambo yasobola okuba ate nga nyumyamu naye yasobola okuba ate nga ntegeeza nti mwebalize nnyo maama we asobodde okuba ate nga mbeereddewo bannabitone tebamuyambye wadde n'akamu sijja kirumamu wadde n'akamu nze akubuulira naye nga maama we ye asobodde okuba ate nga amuyambye nnyo mu mbeera pakalasiti waasobodde okuba ate nga afiira omukulu oyo taata Luyinda comedian abadde comedian muyimbi era nga byonna asobodde okuba ate nga bikola wadde nga bannabitone ensi tekungulwa. Aya basi bangi nnyo bagenda ku nnyimbe ez'enjawulo ne balaga nti balina obusente kankomaawo kankomaawo sooka ombuli ebyojjukira ku munywanyi waffe ono sebo munange jjajja kamalimali ono nkulamusiza nnyo taata esebo jjajja mmwe kamalima generali nebeera nsangala kitalo nnyo ekyataata kanaabi amaloboozi ogawulidde amaloboozi ngawulidde abayambye mwebale ne bookebera leediyo zonna mu Uganda zonna ziringa bina ayina amaloboozi nze agayina nzeka oyo ye waaka oluvaawo nti abayimbi b'e Masaka baagala akubuulira amazima oyagala kikati abayimbi b'e Masaka omusajja oyo legenti omulamba mumukoledde ki kyokka mu kuziika mugenda kubeera bangi era mugenda kusuubiza bingi bapositinze ne ku Facebook byonna ngenza okutuukayo nga mbirabayo naye luli mu kuyamba bannaye tekyasoboka muganda waffe mukama mulumuze mirembe esebo amugaziyize kabuliye afudde nga takkirizanga nti munywanyi we yafa abasajja batambulanga bonna ne bayiriba endongo kibi nnyo ne muluyimba lwa Nnaalongozzaamu lwewa olusenyente bw'oba olunoonyezzaako ye mwami ali mu vidiyo eyo naye nga kitalo nnyo afunike munywanyi waffe esebo naye nga bannange nze abanike kinneeyongedde okulabika nti ntya n'abantu abatujubisiza ku mpewo bano balimba abasinga naye bantu mwe mulimba oba 10 munno kimu wa kinywa Katonda neeyongedde okutya abanike esebo saliyuti embeera yeeyo nno muganda wange embeera yeeyo sebo abanike agamba atya okufa teeka ebyokuva olwadde empuuza gyakusaaga naye okuja kuga nti omwana afudde emmeeka nga mmukeeka ennaku nnyo okuna ekisaaka kwendi ebale kuwuliriza ye mukulu ye bwasodde okutugamba naye
munywanyi waffe oyo awumule mirembe sebo Hello. sebo Kueleza sebo. ye boss Amanya ne debo zikitibwa sejeno. Ne abantu abamu batyo. ayaya sebo agamba atya Atasa. Ali kiyo y'omusajja. Tulumye nnyo. Era omusajja akanyakute munne anakola abenga ade muzibu nnyo.